Embeera ya mama yo bwetyo tatereranga kasita zituuka ennaku z'omwezi ezo naddala omwezi gwa Desemba ye mama embeera yasigalirayo bwetyo yafuna zi pressure bwatyo twetagako omuntu amubeerako naddala eryebbanga nga lituuse okulaba nga at least tumubeerako akoze eki ali bwatya ne tumubeerako nnyo kati yafuuka mwana muto tugambe nti alinga yitaga okuteekako nnyo eriiso ng'ate ye yali omuntu omukulu nga yateeka ennyo amaaso ku okay. Tukyali ku Nyondo Media era nga bwenna basuubiza will never disappoint you. Pati ey'okubiri eya mwana muwala Sanyu tukomyewo nayo era nga tugenda kumanya egye byaggweera paka essaawa y'olwaleero mama ali atya ki ekigenda maaso naye nga gwe wenna subscribinga okola kyamaanyi nnyo atannabagenda maaso era nga osubscribinga tewerabira nti ate wiiki yali ku kamera mu nsonga eza videography ne photography zimukwase abeera azimalira ddala agala bufaananyi ng'obwo bwebagendako for photoshoot abasobola kugenda maaso n'okubanga ate akwasaganya so mama kabutera okumuwulizaako mama kinneetaagisa okumuwuliza buli luvannyuma lw'essaawa ekitono ennyo oluvannyuma lw'essaawa nina omuwulizaako oli bulungi embeera eri etya mama wange yakyukira ddala si oli eyali anneeyagaza mama wange omukyala eyali omukozi omukyala eyali ow'amaanyi takyanneeyagaza takyalinga mama oli gwe mmanyi mama eyakeeranga ku makya n'akola kino n'akola kiri ng'asobola okubeerawo yakyukira ddala yanafuwa abeera akaaba ye muntu gw'osanga n'omuyita Naalongo neyeekanga n'abanga abadde ewala ennyo ye mama wange yeetaagira ddala keya ey'amaanyi omwana oyo yazikibwawo muganda twamutwala eyo mu kyalo mufunayoko akadde ne muganda ne mulambula ku kijja kyoba kyagamba okukirimira ng'okwo mama lwe yasembayo okgendayo nejjusa ne lwaki mama nga agenzeeyo yatabuka kiro kyonna yasula akaaba mama wange tatereranga akaaba ebirowoozo bibeera wala nnyo mami omuwa ssente n'omugamba nti zino nzikuwadde n'omugamba genda oziteeke wali nga gwe omanyi nti mama ssente azitadde wali ne wayitako akaseera n'omubuuza maama ssente zenkuwadde ozitadde luddawa ozimuwa omugezesa ndabe ali atya agenda akomawo engulu naye ng'atandika oba ziriwa oba nazitaddewa namaana agamba kati bwentyo bwendi kati nganze yalabanga maama omumanyi nga maama mwegomba kale kiina engeri gye kinkosaamu nga ndaba mama wange embeera gy'alimu sikitegeera so kati muto amaze okufa by then wali mu senior 1 wali ogeze mu senior 1 weyongerayo okusoma oba wakomera ddala awo naawe neeyongerayoko naye kyali kyampaliriza okuva mu ssomero ngene ndabirire maama wange okuba mu kirasi yakumeka senior 4 naye saagimalaako tewagituula akaseera ako nga nnya kupushinga kuwali okyali mwana muto akaseera ako nabeerangawo ngera mama wange yangamba genda osome ng'era yiya akasente ndeka genda osome nze nkuze ndabyeko byendabye naye ate gwe omwana wange ate nga nange sobola genda mulekerera nnyo ebiseera yinde kasisita kange akato kasanyu sobola mulekerera nnyo ngende ate mbeereyo waayi ngera ne ku ssomero omutima tegumbeeramu ngamba oba alidde oba omutaamu wadde amata oba kiri bwe kiti kati omuntu abanga akulabanga oli bwoti tamanya mbeera ki gy'olimu kyakukosa kyenkanawa mu byensomayo kyankoseza ddala n'okusinga bw'oyinza okirowoozaako kyabanga kizibu okutuula mu class
to concentrate kyabanga kizibu. Watanga oluusi okukaba ng'oli mu kibiina oba waguma nga twakabako waki? Kyabanga kizibu okuguma era n'abasomesa bampitako mu staff, that is Budo SS. Bampitako mu staff ne bambuuza ekituufu kiki nalina obanyonnyola embeera gye ndimu era nga bampanga bandekanga bwe nawulira nga sikiwulira muli ekyokubeerawo ku ssomero. Naddanga yeka nesanga maama wange. Waleesako sisitawo mu mbeera yonna yonna nsanga lyafudde? N'ebifaananyi muloota naye ebifaananyi ewaka balina okubijjawo kuba embeera maama wange gye yalimu yali mbi nnyo. Maama wange embeera ebiseera yali mbi nnyo. Muba muzannya omulaba ali happy tusinga mutera mu mbeera ki? Tatera kubeera happy oba olaba nga alinga akuyita embeera gy'alimu ng'olaba yeetaaga omuntu oba okumujja gy'ali. Ate tosobola kigamba maama kuba wenkimugamba it's another story. Eyo ebeera mbeera lugero lulala. Okay. Yeah. So omaze okumalako, I mean senior for okay ovuddemu droppings out. Tomazeeko oluddawa? Nalina kubeera waka kuba kulaba nti ndabirira kato kange kuba kulaba nga maama nga omulungi abeerawo ng'olina okumufunira ba yafuna ne house ebiseera ebyo yakwata ebintu bisatu. Yagatta ebintu bisatu. Yafuna pressure, alina ulcers, yeerabira. Maama wange byebirwadde byeyafuna biri bisatu. Nina okulaba nti aliiridde mu budde, saagala bimweraliikiriza ate okitegeera nga nfuma okumugezesa mami kino nkikuwa n'okimuwa n'akiteeka wali naye nakirabira. Maama gye yali namulekerayoko omuntu amulabako amuliko amulaba. Ate kati muto wa musawe nali mu myezi ali mu bbanga ki? Kasista kange kagenda mu myaka 9. Kakuzeekuze kasoma. Tekamanyi na bya muto Liliya. Yakimanya nti Liliya yafa n'ategeera nga mwali omwana omuto. Togenda mutuuza omugambe this and this. No. Teyamulaba nako soota atabitegeera. Yamulabako naye takyamujjukira. Serebe yalina emyezi 4. Takyamujjukira. Emyezi 4 tekuba kujjukira kubanga emyezi 4 ne waba wa mwaka. Oyina toyina bimu byojjukira. Teyamulaba. Kati obulamu bw'ovaawo oddawa kyekyaddaku? Ebiseera ebyo natandikawo ka bizinesi ngaza omuntu e Kampala. Ku myaka emito? Natandikawo ka bizinesi nga keera ku makya zaawa 11. 10 ezikusanga watuuse dda gy'ogenda okukolera. 10 nasooka nennogako ku mayirungi ebiseera ebyo ge bayita mira. Nanogako ku mayirungi nenfunayo ku capital. Owaki? Nentandika okukola bino ebintu by'ekyenkya. Gundi osiika muwogo n'ofumba chai, mata, busera, buugi n'oteekawo okusiika muwogo n'ogattako n'emmere bye natandika. Nembiteekawo mpola mpola bwentyo nga maama nga nsapootinga awo nga ndaba agenda dda bw'atyo. Bwe tutyo bwe nafuna ssente nengenda Saudi Arabia. Saudi Arabia ni akutwala ogenza ku mulimu ki? Era nga maama akkiriza? Maama yakaaba era yali aŋŋaanya okgenda. Naye nalina omutuuza wansi okumunnyonnyola nti ŋŋenda kukola. Ngera naye alaba nti nina okgenda okukola. Yanzikiriza mu maziga amangi. Aŋŋamba naawe ogenza ondekewo.
tukyagenda mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri kya story ya mwana muwala Sanyu, naye nga nkujjukiza nti aba Speed Express Tours and Travel bakugu mu byentambula, gamba nga okulambuza abantu mu nsi ez'enjawulo ne babafunira ate ne hotels ne bayambako ne ku byentambula wano nawali bakyusa visas gwonna ali muno mu UAE gwegalakola visa change beeyune ate era nga bakuwa ne visa gwonna ali mu nsi ey'ebweru ya UAE gwegala kubanga ate ojja bakuwa visa ey'ennaku 30 n'ennaku 90. Gwe wenna yandibadde nga obeetaaga genda maaso beere ng'oyita ku nnamba yaabwe ey'essimu kweriho ku screen yaffe, oba obeere nga ate ogendako ku offices zaabwe ez'enjawulo era mu nsi oba ebitundu eby'enjawulo. Ogamba nga Uganda eriyo branch, Rwanda gyeri, Abu Dhabi branch gyeri, ne wano eno ate Dubai nga basangibwa ku Dera Tower eri opposite Bainia Square. Yagenda ku second floor ogende ku room number 202 obere nga ate obeebuuzaako ebisingako awo. N'aba Brewster Coffee Obsession Academy beegulira erinnya wanene mu UAE okubanga babangula abaana okuyiga coffee era ne bafuuka ba coffee lovers. Genda maaso beere nga obakubira kasimu ng'oyita ku nnamba zaabwe zirioko ku screen yaffe. Basangibwa Abu Dhabi yeri main branch, and one in Dubai balinawo branch, ne Uganda bakagiteekawo empya. Gwena ali Uganda nga tunatuuka wano osobola okusoma n'obuli kutuuka wano eno ng'oli mukugu ng'ononya bunonya kalimo ate nga okola. Ate aba Junisco Constructors and Great Finishes Limited ate nga nabo bakugu mu byenzimba, bakola zino septic tanks ate nga jjukira nti teziwunya mwana wattu. Bino bitwabonabonanga nabyo ebyotoyizi neeno ate jjudde ate ekimotoka kijja ate ekinywemu, kale ebintu ng'ebyo tenywebwamu tejjula ate mwana wattu etwala akafo akafunda ate nga tewunya, tosobola kumanya ati wano waliwo toyi. So beeyune ne ku bintu ebirala gamba ng'ebya plumbing, ennyumba okugimaliriza nga wali yali yazimbibwa n'eneetagwa bagimaliriza byonna n'okukubira pulaani n'obeera nga mwana wattu oyimirizawo ennyumba ey'omutindo ku ssente ez'ekibanja mpola. Kolagana nabo ate obeere nga bakolera ekisinga ne mukasa services kuza kya rooms naye ate watabu nnyo wanene Dubai. Abasuubuzi mwagala akafo akalungi oyiseko n'omwagalwawo mwagala akafo akatali mu nderembe ate mukozese mukasa services. Namba zaabwe kwezibirako ku media yaffe ate ngera osobola ogenda maaso n'obeera nga naawe oginsaba kinnomu bw'ogyagadde n'embeera nga ngiba. Mpozi n'Abanyondo Glim nabo balungi mu kugogola ensusu z'abakyala era nga ate baleese ne products ez'abaami gamba nga zino ziza mu maanyi nezikujjabuza mwana wattu kubanga bingi bibasanga abaami waneeno olw'embeera okulwawo kubeera n'abakyala baabwe ne weather yennyini ekukyusaamuuko n'ensonga ezo z'omuntu okubanga oyagadde kitonde ekikyala jjukira nti kya butonde kyabeerawo abamu ne mugenda maaso n'embeera nga mukozesa kibaayita obusabuni kintu kibi nnyo era kimalamu amaanyi gammwe. N'olw'ensonga eyo twabalowoozezzaako namwe ne tubaleetera product eyo gyeyune obeere ng'ogikozesa mwana wattu atubeere nga odda bujja ku nnomo nga bwe wazaalibwa. Ekizigo kyaffe tekyerusa mwana wattu ate nga kigogola olususu gamba nga embalabe nezi black spots n'obeera nga ate olabika bulungi nnyo. Ebiviiri nabyo tuba nabyo ne waves ne wigs eza buli kika kyonna. Gwe najjo tusobola okukola delivery n'oba ngagadde kusiba wetuli nnyo mu kusiba ate nga nnyondo wuti ne kafulu nnyo mu biyitibwa eby'enviiri ne ka makeup. Mwana wattu tweyune ate tubeere nga tukolako products nyingi nnyo era zetulina gamba nga n'ekyogo eky'omu mazzi mpozi n'ekyomukizigo mwana wattu n'obeera nga ate okikozesaako n'obeera ng'odda bujja. Tulina ne zino seeds ezisala olubuto. Tulya ebintu bingi so olubuto ne lufuna toxins ez'omubiri ne ziba nga ate tezigenda kubeera nnungi. So beera ng'ocleansinga n'empeke ezo
obeere nga ate odda bujja gwa kusala olubuto obugenda continuing for a week ate obeere nga mwana watu osala olubuto olwo era tulina products endala nnyingi nnyo obeera nga ate oyita ku namba zaffe ez'essimu gamba nga 0524680778 njidamu 0526480778 gwali e Uganda nga oyagala products ezo ojja kuyita ku namba y'essimu kuba nayo tulina branch erinnya nama 0775150811 oba 056 056150811 osobola okubako direct oba noweerezako ka message ku WhatsApp ate era nasazeewo nimbaleetera n'emmere ey'e Uganda yonna tulina ebbumba tulina amatooke mayuuni tulina omuzigo tulina ebijanjaalo oyo binyeebwa bushera buwunga bwa kasooli muwogo kubanga nalabye nga mubimbuuza nnyo buli kwa deliveries eyo mu biyumba n'engamba waaya bibaleetedde yakola ki yasinga nammwe abaagala okuba nga musindika akasente kamwe ku mobile money tubayambako olusimpitayo yabandi banga Rozet kansindikire akasente kaneeno so nammwe mubale ku neesiga nange nentuukiriza obuvunaanyizibwa akasente kammwe nembeera nga nkasindika eri abantu bammwe tweyanziza nnyo mwenna abatusapootize jjukira tutuuka mu buli kitundu kyonna wano mu UAE gamba nga Ras Al Khaimah Queen Dubai Sharjah Al Ain yonna gy'obeera oli tukutuusaako delivery naye nga mwebale nnyo okutwagala nakutuwagira sanyu ogenze Saudi Arabia obulamu bukuyisa butya Saudi Arabia ani yakuwa idea era wagenda otya ani yakiteekamu esente esente yalinza ne mami wange yalinza ne mami wange okugenda Saudi Arabia nali mpulira abaana tebagenda ebweru ne bakola kati nze ebyo biseera nga simanyi nti ogenda ebweru oba ogenze Saudi nze nawuliranga kimu nti omuntu agenda ebweru n'akola sente n'abaako kyakola nalaba ne ku TV nga balanga nti omuntu agenda ebweru n'akola kale muli nempulira nga nange nsobola okikola nga nsobola okubaako obulamu bwenfuna obulala nekiteekamu amaanyi mamange n'abeera very supportive then nengende Saudi Arabia. Nogende Saudi Arabia ongeze kola mulimu ki? Nali ngenze kola housemaid. Ennyumba ewagisanga otya? Tebiba byangu naye omanye ennaku yo neki kyoyagala. Baba mukufe tugendayo nga oba nkugambye nti ziba ambitions kyoyagala mu bulamu obeere oba olina okikolerera ya kasita wejjamu ekigambo kino nti banandaba batya bannange ndi munafu teweesaasira gwe nga gwe kola kuba baganda bagamba kola ng'omuddu olye ng'omwami olwaleero oli kubonaabona naye enkyo olina kyogenda okubeera ekigambo kadaama kintu ekyo kinene singa abantu babadde bamanyi erinnya abaana abakyala abo bakola mu biyumba bandiri bajjeeko kuba omwana ali mu nsi Saudi obaani naye nga she's working as a housemaid kadaama she has to be respected somehow somewhere. Abaana abo bakolera mu bugubi bw'otayinza nakutegeera kati si byangu kyengenda okugamba era omuntu bw'atuuka eyo nomusaba ssente naba nga takyakunyega tofuna ne layini ez'okubiri lwa nsonga emu omwezi guno gugenda okuggwamu nga kyokoze okikoze emyaka 2 wegiggwerako ng'owulira okotose omwana abeera mu nnyumba ya floors 3 nenga yonna yalina ogirongosa waggulu ne wansi bakoowa tebalina budde buwumula tebalina bwogerero sente zaabwe oluusi tebasasulwa
obumu tebabawa byakulya abaana mu biyumba babakuba abaana babakama baabwe oba ne ku ky'omwana wa mukama wange omwana wa mukama we ayinza okukuba oli n'ogamba mwana naye ate omuzadde omuntu omukulu akukuba baana babamma ebyokulya babajjako ssente amasimu bagabajjako tebalina bwogerero ate ng'oluusi ne kampani ezibatwala zibimanya ne zisirika beesulirayo ogwannagamba bw'ovaayo nga claiminga n'ogamba why this is happening nga bagamba toyagala kola oli munafu manya ennaku yo mwana wani agenda oyimirira ku sinki okumala essaawa 2 omuntu ali e Uganda bawulira ekigambo housemaid akigeraageranya n'ewaka alowooza ogenda kera kumakya simula nnyumba kola boti ne boti kiggwe n'ennyumba eyo oyinza ogisimula emirundi 10 olunaku ebintu ogenda kuyimirira ku sinki for 2 hours so ne kampani ezo ezibatwala zandibadde abaana abo nga zibafaako nnyo gye bakoma okusulirayo gwannagamba abaana baffe gye bakoma okufa baabwe gye bakoma okubayisanga embwa kubanga tewali awondera kituufu nnyo ekyo nze soogera nti nzitakatale k'abantu abo abatwala abaana ebweru njogera mazima kuba nali nkibaddemu nkimanyi omwana bagenda mutwala mu kiyumba aba akutunze bw'akwata omwana w'omuntu oyo n'amutunda bw'ofuna obuzibu tebalondola ye aba yamala dde okulyamu ssente ge mazima bw'ofuna obuzibu tafaayo asobola okufuna replacement yo oba si ekyo okukutundayo for 2 years kati gwe ne bw'ocomplain ngoba tolina kyogenda kufunamu ate sometimes abaana abo weboogerako ne bagamba kampani bweti ne bweti eyisa bubi abaana oba ku ofiisi bakuba abaana ku ofiisi bwe tulwala tebatuwa ssente tuwa like for medical twetaaga obuyambi okufuna medical okufuna obujjanjabi oba ebyokulya omwana ebiyinza omuzzaamu omubiri agenda akole abasinga babakuba kibooko tebabatwala mu malwaliro at the end of the day bagenda kukuba ogenda kuddayo ku mulimu be baana be bakomyawo nga bafudde fe babeera ku ofiisi ne batugamba tukole fake reports nti yabadde mulwadde naye omwana akubiddwa n'afa abaana bakubibwa abaana babamma amadagala omwana n'afiira ku ofiisi kati oli aba yabaleeta bwe mukyogerako ng'agamba yo kampani siddamu kugiwa abaana naye ate mugenda owulira nga n'omwezi tegunnawera oba ewiiki nga yazzeemu n'aleeta abaana abalala kitegeeza him or her doesn't care tafaayo gw'aba akutunze yes so omwana yenna ali e Saudi ali e Jordan ali Oman ali e Dubai manya kimu nti obulamu bubwo gwabuyina mu ngalo bwoti ono omuntu aba yakujja e Kampala n'akuleeta wano aba akutunze bw'oba ofunye chansi n'oyambibwa weebaze Katonda naye gwe kennyini gwagenda okwerwanirira otya nti essaawa ezikola ziweddeko nkitadde nti obudde obukola bwe bati nkitadde sigenda kuddamu kukola obulamu bwange buli mu mikono gyange nze ng'omuntu bwe kito bwe kiri abaana baddayo ewaka nga bakoze omwana addeeka ng'afaanana bubi naye nga n'ensonga emufaananya obubi yalaajanira ofiisi ezirimba bazadde baffe nti bw'ofuna obuzibu tugenda kukuyamba ne batakuyamba abaana ze sigenda kulimba saagala nnyo okulimba ate saagala kwabya nnyo mazima naye kampani zikuba emiggo zimma abaana ebyokulya zibamu omwana omuntu tagenda kusiibirira mugaati tayagala kukola ne teri muntu ava mu kiyumba ng'wagenda otaddemu ssente zo omanye ennaku yo tosobola nga bamukuba tayagala kukola asaba Mukama mpa obuyinza abesinga tojja birwanyisa kinnuma nnyo okulaba omukyalo omukulu tulina bannaffe be twagenda nabo babakuba emiggo nga bali mu saizi za maama wo
mbutuufu ng'omuyita na anti omuyita maama naye ne bamuddako ne bamukuba emiggo naye ng'eyabaleeta agamba kimu sigenda kuddamu kuwa kampani eyo baana nate ne muwulira nti baweereza abaana ku kampani gindi ate nga sometimes baba bamaama nabo baba bataata kyotayagala bakole mwanawo mbadde nsaba oleme kukiteekamu mwana wa munno kinnuma okulaba baganda baffe bakulu baffe nga bafiire Saudi naye ate however much ebyo byonna gyebiri bakole teri mbeera ya lubeerera just contract ebeera ya myaka 2 naye emala neggwako naffe twazikola n'osussanamu naye n'omala n'ovaayo n'oddeeka balina kubeera so careful ekyokulya mukama wo kyakuwadde mbw akuwa ebyo simanya birabo okuze kutuuka awo obadde oyanga switi e Kampala mu switi babateramu nnyo obutwa amazzi g'ofuse g'oboonywa totereka mmere nti akuyise n'ogireka awo toddamu kugirya lwaki akusitula ku mmere ng'olya bw'akuyita nti situka jangu okole kino ng'oli mu kulya mugambe mama no sigenda kuva ku mmere nga ndya mala kulya then ogenda olabe kyakugamba emputtu yeetaagisa ewantu ewamu ng'emazima however much tuli bakakkamu nnyo tumanye ennaku yaffe naye olina okukolamu ku mputtu olw'obulamu bwo okusedde obulamu yes kuba tosobola kuŋŋamba nti munna ali mu kulya omuyita yala taali bamanyi ne kana akagambo busura yangu wa quickly oba oyagala ogwe tosituka ku kyakulya ng'olya be bakulu baffe abatuuka ewaka omwezi nga tegunnawera naafa naye nga amazeeko contract ya myaka 2 akoze emyaka 4 ne weebuuza kiki buto babibaweera muno mu birabo mbu nkwagala nnyo nkwesimanya ajja kubaza simayiro lwaki olyaki kyotalyangako okuze kutuuka awo nze sikiraba tulina kubeera beegendereza amazzi g'ofuse g'oboonywa bino ebintu ebyo bateekamu amazzi g'ofuse wali g'oboonywa teakuwadde juyisi mweyanze naye genda omuyiwe nywa amazzi okumala emyaka 2 n'ekitundu nywa amazzi okumala emyaka 4 naye ng'obulamu bwo buli safe ge mazima nti emmere yinaagikuwa ezo plastic smiles muziveeko omuwarabu yes akusekera essaawa eno naye essaawa eriddamu aba takyakusekera webuuze lwaki akutulugunya okumala emyaka 2 naye bw'obanga contract ye eweddemu n'akugamba bambi natandika okusekeza n'akwegayirira mbu please renew the contract lwaki yandikikoze before kundaga nti mulungi oba mubi okitegeera ne sente ze batuwa ziringa ezibaluma kati tulina kubeera beegendereza abaana abali e Saudi Arabia bw'olaba kikususeeko kampani bagiyita sakan at least duka ogende ku poliisi ejja kuyamba ate oba osazeewo nti sidda mikono gya mukama wange sidda mikono gya kampani toddayo kuba nze nsobola okitegeera nti ono omwana akyunyizibwa ono omwana takyunyizibwa n'abali e Uganda mutuyambe omwana bw'akomawo ng'alabika bubi manya embeera gy'abaddemu mbi temubasekerera yuli agenda ebweru naye akomyewo ali bubi gwekwata nawe tikka omwana w'omutwaleeyo mukama akumawonga alabika bulungi kuba naffe kituluma bahasolazi omwana eyagenda ng'atambula okukomerawo mu kaveera kazibaala kituluma era tulina kyakukola yagendaga amagulu malamu n'akomawo kati twalina omwana ku ofiisi yava waggulu n'agwa kyotakole tokikola wallahi kyotakole tokikola oba ogenda linnya eddaliro wonaavaayo n'ogwa agenda kusuula ku ofiisi tezirina kyezikola bano abaana balinnya waggulu ku gundi okulongosayo waggulu yes nze kyembagamba mubeere n'emputtu zawe ziyambira emputtu zirina we ziyambira emputtu zisevinga obulamu bwo yes so kibagamba mbuno kisobola kuba bw'ogonda ennyo bwoti nakugamba ayitawo wanino n'ogonda like ogoba mu Philippine obu Indonesia
yabakola mbeyomba eno nsonga nkulu mugiwulirize nnyo agambye nti empoto zeetaagisa ewantu ewamu in order to save your life kubanga gy'oli okola lwa nsonga nti oli mulamu era wagenda kukyusa bulamu so obeera ng'ofudde ng'ogenze era byonna byoba okoze bibadde byabwere n'okusinziira ku ggwe n'entegeerayo lwaki abaana bano eno kubanga nkiwulira nti eriyo obutwa obulwa mu mubiri kumala myaka ng'emeka era lwo kyenawuliddeko waliwo omwana wanene wetuli wennyini waliwo omwana yabadde amazeeko ebbanga lye mudimalako omwana wena kati waali naye mukulimalako yabadde agenda kugenda enkya nga buli kimu kiguliddwa kimutambuza agenda waka byonna biwedde bimutambuza naye nga onakulwalira agenda nkya n'ava mu bulamu bw'ensi naye kigambibwa oba ekiri mu nkuubo nti omwana oyo yandibanga yaweebwa obutwa okuva eri bakama be olw'ensonga nti bamugamba okuddamu azze bujja omwana n'akola ki n'agamba nti nedda so kino kakibeera ekyokuyiga eri bannaye ba hustlers bannaffe ba house managers bambi abantu bano eno si bantu nga mukirowooza temuddangamu bagamba kaati mbu tetugenda kuzza bujja byakola byaffe nammwe mubagambe mbere basanyufu nga nnyo naddala nga mazeko akaseera ako mubagambe tukomawo mugambe mama gwasinga eno famire yesinga nze ngenda kukola ki kubanga nze simanyi bajja bujja na mutima kubanga omwana yeesaliddewo n'agamba kubanga omwana alina right nti embeera mmazeeko contract yange nnyina baana nfunye cases nyingi bayirawo kino kankyogereko ssanyu baana bangi abaneebuuzaako era nemujja nabo neebuuzaako bakama bange kino nakiri era waliwo n'omwana gwe nakyazaako omwana oyo yagenda n'amalako contract ye bwe yagimalaako bakama be ne bamusaba okugizza obujja story gyereyo ku Nyondo Media atagirabangako genda oginoonyerezeeko eya mwana muwala Mariam so omwana oyo yagenda n'amalako obulungi nnyo emyaka gye 2 bwe yagimalaako obulungi bakama be ne bamugamba addamu okoleki ozze bujja omwana agamba nedda sigenda kuzza bujja njagala genda waka kulaba ku mama wange kubanga mumisi nga musubiddwa maze banga ddene kasomulaba omwana bwe yagaana mukama we kye yakola nga yafuna mpapula ng'azireeta ng'omwana akola kiye nga musayiningisa bujja omwana takola kitamanyi omwana yali alongoosa gyali yalongoosa kwe kugisanga ebbaluwa ng'eraga nti omwana agenda kuddamu akuba emyaka egyo emyaka 2 abantu bano betukolera bo tebalina mitima girowooza bo batubanga tuli baddugavu balina ndoza kye batulowooleza nti ffe tetuli bantu era tetulina feelings ezo tetulumwa kuba nti naffe tuba twetaaga okulaba ku bantu baffe bo baba baagala ojje obakolere toze mukulaba famire yo mpaka lwofa ofa ssente kasita famire yo oba ogiweereza ssente ne beerabira nti naffe tuli bantu tulina feelings of course nga bo kubanga bo bakyali ntakira kulaba maama kulaba senga kulaba anti naye omwana n'akola omwaka mulamba ne gugwako n'ogwokubiri talabye ku mwana we ge yalekayo talabyeko maama talabye taata abameesinga ekika ekyawaggulu agumidde embeera yonna amanyi emyaka 2 wegiggwako nzirayo wakanda b'abantu bange simanyi lwaki bo tebalina muli mitima kusaasira nakukirowooza nti naffe tuli bantu embeera gye bayisaamu ng'abaana ng'eyo kubanga stories eziwulira nyingi abaana bazimbulira nyingi nnyo nzirina nange nefuna ekyokuyiga neŋŋamba okay so mwegendereze nnyo era nyina omwana yambuuliddeawo nyina gundi kuno nyingi nnyo mpitirivu nnyo era yaŋŋambye nti abantu bano ebyo bakolera naye babeera bantu balamu gukola bulungi nnyo naye out of blue akyuka mangu nnyo n'anyiga kubanga yambuulidda omwana mukwano gwange wanakamukolera delivery era nanyumiza mukona bitiramu mbina wano eno byonna saagala nnyo biseera bisinga kugera kintu kitaliiyo
Nze anti kyogerako nkitegeera. Yes, omwana n'angamba zaade emmwanyi ng'azireeta. Bazireeta. Kati ng'emmwanyi ezo yabadde nga mukama we alina kusooka kuzironda balyoke bazooze. Kati oba bazireese. Bamweta gahawa coffee. Kati oba bazireese. Omwana n'azooza. Naye nga badde bamwagala kola bulungi nnyo atwaliriza n'ebbanga. N'aziyooza omukadde nga namazikola ki? Zironda. Kati olutalo olwabadde olwadde lw'amaanyi nnyo n'amukyawa n'amulaga buli kika kya mpisa mbi. Naye ng'omwana abaddewo ng'akola buli kimu ne n'amulaga omutima obubi ogukyasiza okuki. Paka n'essaawa ey'olwaleero omukyala yasirika tanyega mwana. Amwita kuli ayita eri yenna yanyiiga naye nga kintu kitono nnyo ng'ate omwana yeetonda naye ng'olwa kintu kitono so beba abantu abaana bebakola ki bebakoleramu naye era still tekitandise jjo oba leero mbu kigenda kukomanca era nga ffe abaffe nga ffe tukyalomba kaŋŋambe bwenti okubanga ensi zaffe tezinnaterera ate tetusuubira kutereera ncha. So n'olw'ensonga eyo mubeere beegendereza mba mukola mu bantu banene. Omwana nga bw'agambye ono ebiseera ebimu emputu zeetaagisaamuuko kubanga bo tebasaasira omwana akoowa n'awulira ng'atuuse waakoma naye ne basigala nga bakutuma leeta kiri leeta kino tuuka wali bagambe ekituufu ndi muntu nkooye boggola nawe yogerako baita wera nyina omwana yaŋŋamba bw'oba boggola nawe kola ki boggola bw'otalaga mbu nno oli muntu nobalaga nti nno gy'okoma okubeera omugembe ennyo n'okuba respecting ennyo gye bakoma okulinnya ku mutwe naye bw'oyumya nobalaga nti nange ndi muntu kola ky'oteekeddwa okukola naye olaba bakunyigiriza bagambe nange ndi muntu nedda ne bakozesa omwana okuva ssaawa 9 zaazukuse 10 naye ne bamulaga nti nno agenda kwebaka ate ssaawa eyo era nga busaasaana 7 nga yebakira essaawa 2 nnamba naye nga mwana wa muntu awo weemirira n'obagamba ndi mwana wa muntu nyina okukola ssaawa bwe ziti ne bakasaawa ziti bw'obalaga ekintu ekyo kiwajja mu bwongo nabo ne bakola ki ne bakuwa ekitiibwa era n'ensembi zaabwe nga ŋŋamba nti mwegenderezenga nnyo temubagambanga kubanga bo waba akufunya aba alowooza nti ogenda kukolerayo empaka lw'onaafa balina ennugu munda mu bo nti ogamba nti kangende nkolireko amaka amalala kibakosa tebakyagala era bw'obalaga mbu tutayagala kuddamu kukola amaka gaabwe bo abaagala bwagazi kubanga bakudipootinga babagala bwagazi kubanga bakublacklistinga oleme kudda mu nsi yabwe kubanga oganye okubakolera obusungu baba nabungi balina engeri y'Abafiripayini omufiripayini asobola obeera mu cyumba okumala emyaka 10 ekitaliko omwana weeka walekayo abazadde oyinayo oluusi abaana ng'ate bo baagala obabeeremu so gwe kanya bagamba ngenda komawo nenga gobala kikyo ate ne bato bagambye nti ngenda kudda gwe beera mwegendereza ku byokulya kukibaza ne babikuweera mu byokulya bakutwala mu ddwaliro ngenda kukuba mpiso mubuuza empiso ki gy'ogenda okunkubagaana eddagala ly'abaana aba house managers mu kiyumba panado fuba nnyo okulaba nga bw'ogenda mu supermarket at least olondayo saketi ya panado nga nnene than okusinga mukama wo okuwa empeke z'otagenda kwekakasa gwe weerondera ezizo at the end of the day omutwe gunaakuluma togenda mugamba nti mama empulira bubi mama njagala mpeke tulina kubeera beegendereza nnyo eri obulamu bwaffe obeera mu kujjukujju kino na kino bwakuwa switi okuza omulya biskwiti okuza omulya emmere agikujjulira kuggwe naye ani mukozi wa munne kitegeera tulina kubeera so careful eri abantu bano balina emitima munda muli ku makya aseka naye mu ddakiika emu n'okuziba kunene nnyo aba akyuse balinga nawe yes you just have to be very careful so kyekyo abasinga omwana ono byayogerako mubimanyi n'abasinga mubiŋŋamba nange kati bingi byemanyi kubanga bingi byemuŋŋamba mujjamu ndi box ne munneebuuzaako naye nga kyekyo temulaga abantu bamwe mbu sigenda kudda okukuuma obulamu bwawe maybe ono omwana balowooza maybe simanyi babamuwotwa naye nga balowooza nti wana batuuse waka ajja kulya maybe ne bumwanguya kubeera omubiri gukyaliwo so bingi ebituuka ku baganda baffe bato baffe bakulu baffe naye munaye kiruma nga mama ali eri amanyi omwana yagenda okukola obonyebonye ebbanga eryo lyonna okola mu bantu abo emyaka 2 it's not something easy that is the reality
ezo sikyegogera sikigaana nakolayoko a few months naye those a few months nakolayoko mwana wattu I know it all so n'olwensonga eyo kyekyo so omazeko contract ya namalako contract myaka 2 n'emyezi emitonotono awo ne baagala okunsayiningisa empapula ku mpaka ne mbagamba sijja zisayininga omutwe nga mugumu ate nga wakalada n'obusungu olina wona n'ebikuluma ku mutima nze ebiseera ebyo nali siina muntu agenda kumpabula kuba sayina WhatsApp groups ng'okube bakasaawa 9 bayisaawa 2 ng'omukadde akukonko nasituka jangu okole nenkigumira okumala emyaka 2 n'emyezi gyegyo olwo sente ngoziweereza maama sente naziweerezanga maama wasangayo ekyokuddayo mama wange mwebaza mukyala wa mazima wa kigambo kye mutetenkanya esente yasobola otya okuzikuuma n'ateerabiranga luli zonna wazisangawo yaziterekanga atya obutazirabira nga akaseera kalewo yatera okwerabiranga ennyo sente ezo yagendanga ayina mwazinvestinga like okugula ettaka nga wazifuna nga ayanguwa n'azigira n'azijawo nature namuteekako omuntu amulabirira mami wange nga naye amugaidinga yangambuulira ekiri ewaka leero kino leero kiri bwe kityo oddayo ewaka aguddeyo ku ttaka bitwatugende maama asanyuka nali musanyufu nnyo nze we natuuka n'ekyettaka nkiyinza okuba si kye kyansanyusa ennyo naye nasanyuka nnyo nga mami wange asanyusa okundabako yakaaba nakuba endulu nagamba omwana wange akomyewo anti bagamba ozaaya n'otafiisa mama wange yakuba endulu yanziniramu nansitulako banange laavu ya maama awangaala omulungi naalongo ya bwentyo bwe naddayo ne mmulabako oteekateeka okudda alumazoze wano eno wano wajja bbanga ki mwaka ki nzeze muguno omwaka oze muguno omwaka gwennyini tandise okupambana tandise okuyiriba wano nawali kiri kitya tuwa obulamu bwa wano briefly bulamu bwa Dubai si bwangu si bwangu azin si bwangu ntegeeza nti si bwangu era ntwala omukisa guno okwebaza ba agenti mwenna ababba abaana ne mubalimba nti Dubai eriyo emirimu naye nga teriiyo mirimu tebajjanga okwo bongerere ddala kyemukola kyamaanyi tusiima naye tugenda bakuba emiggo kuba togenda kubba mwana wa munno bukadde 5 oluusi asinze ettaka oluusi ayina alidde looni okitegeera bambi ba agenti tubeebaze kirungi nammwe muli bazadde tweyanziza nnyo tweyanzeege nammwe abasajja abakozesa abaana b'abannammwe ne mubakola byonna bye mubakola ne mumala ne mubalekawo awo mu mbeera in the name of ngenda kukuyamba mu kizibu ky'olimu tweyanziza nnyo tweyanzeege bakikukola maama tebakinkolangako naye nkiraba ku Banias wali ne ku Union waliwo abaana waliwo n'ali olubuto naye yalumutika yamuleka na mu bed space yamulimba nti ngenda kuyamba n'amulonda n'atwala n'akozesa bambi bataata ba agenti ba muno mu Dubai betaguba n'okufuuka meerwako wansi nsisobola zempisa sinnazifuna nedda naye nga beebale bambi beebale mukama abatuweera omukisa mwenna gye muli mmwe ba agenti ababba abaana mwebali oluziba terudda naye bambi mwebali mukoze kyamaanyi mwebale tusiimira ddala bye mukola okay so noza bakikukola kali saawa eno ssanyu ali kuki maama waffe aliyo atya akuwuliza omulungi nalonga mpuliza buli saawa nomukubira ne mubuuzaako alidde onyweddeko mukwano yafuuka kati muntu akulabirira muntu akulabirira kati mulungi maama mami wange kyali twogera
bamulabirira bamufaako akatonotono kyensobola omukolera nkikola. Sanyu akola wa? Sanyu omusuubuzi omuto ali mu visa change, ali mu ticket. By the way, I have a company yange munatusonyiwamu olwekyo babigaali isaawo ekirala kyonna kyokola bakama bange batuyimirizaawo. So what any other thing do you do? Ndi musuubuzi. Nsuubula ebintu nembitwala ewaka. Tusuubula ebintu omuntu oba ayagala muguliza kyeno ne tukimutwalira ewaka. Oba ayagala laptops, ayagala amasimu, ayagala engoye, buli kimu gwe kyomanyi nti kisobola okugulibwa wano ne tukikutuusaako eka. Byonna tubikola ne tubikutuusaako mu bulungi. Company weeri, receipts weeziri, tewali kubba. It's better omuntu okwesiga company than okwesiga omuntu sekinoomu gwotalabyeko. Company eyo yaani? Company yange. Yeah. SMB. Tours and consultant. Yeah. So omuntu yenna aba akwetaaze ku bintu ng'ebyo wammanga akusanga oba akufuna atya? Omuntu aneetaaze ku ebyo ebintu wammanga asobola oyita ku namba zange ez'essimu. Asobola okuyita ku 0758 777 641. Ziri ku WhatsApp? Yeah, ziri ku WhatsApp zonna. Omuntu aneetaaze asobola okuba ku 07, asobola okuba ku plus 971 5678 1674. Ezo ne namba zenjogera naawe ne tukukwasaganya mu bulungi bwakyo, business nezigenda maaso. Yeah. Omusuubuzi omuto buli kimu tukikola. Oyagala spare wa mmotoka, oyagala kugulira mmotoka kugijja eno kugituusa waka, tubituusa mu bulungi bwakyo nga tekuliiko wadde n'ekimu ekimesinga. Tewaliko complain, tewaliko ki. So omuntu ono akwesiga atya era oli mwesimbu kyenkanawo kubanga omuntu asobola okutrustinga n'akuwa sente n'akugamba nguliza kino, era abantu abo otera kubafuna otya? Abantu abo tubadde tubafuna kuba company yaffe trust is built with consistency. Kuba omuntu okwesiga kizibu, omuntu okwesiga sekinoomu najja nakusanga nagamba nti nguliza kinino naye neeka tulinayo office e Uganda. Osobola Sanyu nga akubye ekintu omwana nga mutetenkanya kugina emyaka. Twagala nnyo okukola okukyusa obulamu wano na wano. Si kirungi kutuuza mutwe. Era omwana ow'obuwala yenna ali eyo nandiyagadde okutegeeza nti it's better you make your own money. Kuba abasajja baneeno agenda kwagala oyina kyoli, bagenda kuyisaamu nnyo amaaso nga toyina kyoli. Omusajja agenda kwagala, agenda kukozesa amala akolekaawo. Naye mbuulira omusajja agenda kunyooma atya, agenda kumanyiira atya ng'oyinamu ku ssente zo. Togenda kumusabaza nviiri. Ez'emmere ne waba agamba nti it's a must okuziteeka ewaka, nera tagenda kumanyiira nnyo nga bwe yandimanyidde nze atamanyi na butaye bayimirira ggula ngatto. Ne waba school fees wa mwana oba ojja kukola ky'osobola okubeezaawo omwana wo than omusajja okubeezaawo obulamu bwo. So bambi bakyala bannange, bawala bannange, baganda bange, tukole nnyo okubeera nga to be respected olina okubeeramu ne ssente. Abasajja bano balina engeri bayire gye batulengezaamu nga toyina kyoli. Embeera ekuza ono omwana oyinza ogamba alina emyaka 40 okusoma. Tugende mu maaso. Yes. Kuba nze ndaba bawala bannange ono batuyita tusika mu matu. Ono n'akwagala n'ono n'akwagala. Naye omuntu ng'olina ebikumeekinga bize nga osobola okubeera waawo ng'omanyi kye bayita okubala ssente, togenda kumanyiirwa.
mukyala munnange ali eyo omukyala alina ssente anyuma omukyala alina ssente nga osobola okubala ku kye bayita ssente omukyala oyo tamanyiirwa togenda kumusaba za nviiri kikugenda kugasa ki okuvuga Harrier nga ya musajja olunaku lugenda keera ku makya agenda kugamba fuluma Harrier ojjagirekawo n'ekisomo lwe mbyogerako nno munnange nange ndi kibeera beta nokola akasente akako kubanga abana asijokera ku makya oyita baby akamotoka okavuga ne lukeera enkera nga afunyeyo omuntu omulala nakagambirawo sweetheart bring my keys wera omuntu abadde yevugako okuuta enfudu akayimba nakufuluma natekawo omuntu omulala kati olaba Nyondo Media kisingako nze nenvuga akamotoka akalayisi oba rawumu nga yange it's my own car ngamanya wali kuliko ssanyu omusuubuzi omuto than okuvuga Harrier ngeri manya gasse kitoleko linnya lya musajja like seriously omusajja aba agenda kufulumya beera wone byotegese nti ngenda omusajja agenda kaba ekizibu kya $5,000 omugambe baby gaga nogenda okole Gano omusajja okaaba ekizibu kya $10,000 omugambe mukwano tusabe agenda kuteera mmere ku sowaani tekisoboka so bakyala bannange mukole omulimu gw'onyooma osobola okera ku makya gwali e Uganda awoza siina capital funa sepiti funa ebinika tekamu amazzi tekamu amajaani n'entangawuzi funa ebikopo 2 dda ku kkubo at the end of the day gwatandise ne quarter enkero ogenda kudda na half ogenda kudda na kilo ya sukali nga gyotunda nenga totuuziza mutwe tambuza paane gowe natambuza engoye tokoowa you never know tomorrow nze nabikolako nasiikako ku muwogo naye it's unbelievable unless ngomanyi nene waba oyina kasanvu nga kako oyina engeri gy'ogyewuliramu than okulinda omusajja ofukamira wansi akuwa 2,000 ez'emmere bakyala bannange tukyuseemu kaawo tukole naye era sibagambye nti muzikole muziwa abasajja no however much sanyu I'm hustling nyinza oba ninamu ku sente zange sijja zibalira mu waleti ya musajja no kola ebibyo nkola ebyange bino byange n'abaana bange okimanyi nti sanyu nyumidde nnyo nkyakuleeta emirundi n'emirundi mpaka na mpaka Raj you having such a good word webale nnyo mukwano constructive webale kuseema naye nga ge mazima kikugasa kyokubeera era gwe naalya yawuza sizaalangako ndi mwana muto nnyo nkola sente kaŋŋende ku biiki oluziba terudda kolagula ettaka simba paini simba kalitusi kolagula ettaka situla emizigo oba kugambe nti bannange gye emizigo gyakali eri koolengera n'omusajja ajja nno okukwana agamba nze ndi wa bigere oli wa mmotoka kammwesonyiwe abasumbuyi beesalako ge mazima olidde ebintu ahurashams seriously era mami wange omulungi mami wange omulungi nayanziza nnyo mukwano omulungi mami wange naalongo sanyu Edith neyanziza byonna byonkoledde onfudde kyendi olwaleero kyesigenda koma bbeera lwaleero kyengenda okubeera emyaka n'emyaka mamange neyanziza sirina bigambo bye ngenda kugamba kumatiza butya bwagalwa bwe nnina gy'oli naye neyanziza nnyo neyanzeege wabeerawo mu butuufu tolina duplicate yenze ndibeerawo ntya otali nnyabo maama tolina ssente maama tolina zaabu naye omukwano gwa maama tegusangika ulira malwaliro gye batuzaalira bingi ebibatuukako luno lutalo lw'okuzaala bamaama balufiiriddemu naye era maama ne bw'aba ava mu bulamu bw'ensi
olulaba kaana ke mama agenda smilinga ye mama beerawo paka kusaawe sembayo we bagambira ab'emikwano embeera gye tweraliikiriza mama yaleeta Katonda n'akwata we benyinyala yakuba omulanga ng'alaba mama otawa nagamba tomulinda kufa mama otwale akamuli ku ntwana kati muwa katono kolinawo ng'akyali mulamu kuba mama wali kufaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna bye wandimugambye maziga gokka kati mama mugambe bambi mubuulire era nkwata essimu omukubireko akimanyi omwagala oyo nditwala bingi teyatuukaka so mama katono komuwaye mama kasima mama sanyu subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin mama azala sanyu mama wafe obale kutulera mwana owegonjebwa omukozi mukama Katonda kutuwa omukisa mpozi nanzala owolugave ate nabukalujeni nawe nkwagala nnyo mama munange nawe wantobera watoba mama mu buli mbeera yonna buli we nakabanga mwana wange badde kimunange nange nkwagala nnyo webale nnyo badaba mama mwenna omukadde azala wiki ate abeera ku kamera munange nawe mama webale byansoso ate okutuzalira omwana nayina empisa ate nga mukozi nga mugumikiriza wiki ate nga namagezi gamwesera so n'olwensonga eyo bamama mwenna tubaagala nnyo naddala mu batasuula baana bambi mukama Katonda batukumire ababikako akasubi bwe katumberewo nga muli balamu mama neyanza buli omu emikono gye nayitamu okubeera kikyendi koja Ramadhan Okutambula bakoja bange mwenna bamama bange neyanziza buli kyesinga omanyi tembadde obaddewo kurange Master Augustine bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nina nekyali wange gwe sobola kulekayo Samwiri Enoka Samwiri n'omusumbu wa kumaca n'omusumbu wa mutuntu n'omusumbu wa olw'eggolo sijja kulemba Samwiri paati gyazannya asingira dadi wange kyali wange mukwano gwange naye bingi byakoze mu bulamu bwange naye ng'omulungi maama nkwebaza nnyo nkwagala nnyo nkwagala toliwa mama zikola mama ngewulira zakanako omutima omuzadde ogw'olina kyewava tonzijamu mu lubutoro omulungi ansala muwala wa Daniel omugenzi nkwagala nnyo kale singa nafuna omukisa okulaba ku bajjajjange mamange nkwagala nnyo nzira nawe nengamba oba kati yalidde oba kati ali ku kimama wange kale bambi mwagala emikono gyonna gyempiseemu okubeera ki kino kyendi olwaleero mwebale Master Augustine mukulu Faizo Master Augustine mama wange bamama b'emmanga mwenna mwebale na buli kiisi yenna ng'omanyi nti okubeerawo kwa omusuubuzi omuto ssanyu okulimu sigenda kumenya nendekaane mama muto mama Siteera bambi mwebale nnyo mwebalire ddala neyanziza nammwe abanjogerangako nga mugamba mama wange nti oluzaalo lwamusala neyanziza okunfuula kikyendi olwaleero kuba I have to challenge those words nti omwana wa gundi oluzaalo lwamusala yagenda ebweru naye agenda kukomawo ali bw'ati bambi mbeyanziza nnyo neyanzeege kuba tulinawo n'omukyala I remember nga tukyali bubi nnyo nga n'omunnyo tetuyina ewaka
yagamba mamange nti ayina ekisirani ky'okufiisa like we are plus tukulukutira we. I can't speak that word in Luganda. Bawe nkiza mu lulimi Oluganda. Wano neeyanziza nnyo ngeri gye watuyisaamu. Ne mamange webale kubeera mukyala mugumiikiriza. Omukyala omukkakkamu alaba ekigambo n'okyesonyiwa. Tosobola kukeera ku makya gamba muntu nti bambi mwebale byonna bye mukola. Yeah. Okay. Neeyanziza. Sanyu. Wange. Okay, naye nga gowe nanga akana kafe mukawagire bambi kali so hard working kansubire sanyu. I know people will trust you. Bajja kwesiga kubanga oli mwana mulya toli mukozi era I trust you nti nange tojja kunjiwa kubanga nze nabagamba abaana bali nga mwena kye mweyiya banange mujje muberenga ate mubako omuyisa wakalango kamwe for anything, but at least this lady bambi bulijja agala okujambuleko ku story. But though tuba tulina okumanya essaawa eno kikyakola era kyekigenda maaso tuwa opportunities abaana bonna gye muli eyo kuwulira ku stories zammwe oluusi zira zimbako abalala oba nammwe okwewulako ku mitima gyammwe kubanga ebiseera ebisinga bagamba nti ekigambo nti one head is better than one ate a problem told is a half solved. So buli wosharingako n'omuntu omulala ekintu ideas zigenda zijja. So n'olw'ensonga eyo sanyu obale kujja, you are welcome at home anytime you want. Right now kati tuli ba sisters and we have to support one another mu buli mbeera yonna. Neeyanziza. Nange neeyanziza okunkyaza. Kale ndeya. Mami bye. Sweet. Okay, bye. Bana imbere bulungi leero ekyo kitundu kyona kibadde naye nga mbasuubiza okubanga Enoka Julius bonna mbagala nnyo. Akatalekeka. Mami wange Master Augustine Julius ne Samuel mbebaza nnyo. Ovanga ku muntu banange mwami Faize nkungulu talaawo. Ovanga ku muntu nga ne woba oyina ekikunyiga ajja nakugamba no. Sanyu kino ky'olina okola. Tofa ku bigambo by'abantu newankubadde boogera nti oli bwote. Neeyanziza Nyondo Media mutuwagire. Ndi musuubuzi. Mu katale bampita omusuubuzi omuto. Tusigula amasimu ne tugatika ne tugatwala eka. Oyina kago oyagala gitwala waka. Oyagala oli Uganda oyagala spare wa motoka. Kiki oyagala tukugulize kikutuukeko ewaka. Gwe kyonna ky'oyagala tukigula wano ne tukikutuusaako eka nga license kweziri receipts n'ozifuna ne Kampala tulinawo office eri awo ekyengera. Neeyanziza nnyo bambi nsaba kumpagira sobola okukyusa obulamu okusingako ate wano wendi. Kiwedde bannange mubeere bulungi. Mweraba. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media eli wamu naawe. Nyondo Media Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media eli wamu naawe. Nyondo Media olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne kekis eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keki z'embaga, keki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaga emu mwenda oba plus 9 emu 589 9 mukaga emu 8 mukaga. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.
Naleetebwa naye ozimbye otya? Kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay, oba oli mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, Explorer and Discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos / Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erife abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manyi abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwala nti nze siwulira ndi mwana muto. Muganda wange oba tewasika ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja naaba ekyogo, ojja kwesiiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba. Mama fe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze bye sibitegedde. Enfu. Babi bayigiriza mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki, n'okwata ka olive oil, n'otabikamu akadagala kano katini, n'osika enfu. Omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo? Kuwoomya. Kati n'ogamba ate nze siwooma, bandyako gumu ne bandekawo. Munnanga bakulyako bajja waffe. Kati tukuwa eddagala toyagala likozesa. Kano kasika. Njagala munneetegereze. Producer wange teekako kamera wano wansi. Ate nze olubuto lunene, ate olubuto lunnuma, ndwala enjoka, sibitegeera. Olwange terwali luti. Kano kasala. Ne kakuwaka bode nga akange. Ondaba? Tuyina eddagala lya buli kimu kyoyagala. Kano kasala. Olubuto kagogola emisuwa, kagogola omubiri. Ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo.
okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bine ebizigo ebiyiika no. Kwata ebizigo nga Johnson, kwata ebizigo nga Vaseline, otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo. Gwe buli womalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino. Kino kyogo tukinaabira mu mazzi. Okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo. Toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no. Okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzi go n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera. Kati tulina sabbuuni ono, tulina n'ebizigo byaffe bino. Oyina embalabe. Sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba. I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange. Okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi. Tonaaba nga weekulubuunya, weekute nnyo oba weeyonoona. Oyina embalabe, kwata sabbuuni ono omunaabe mpola, weeweetabu weeweesi lususu mpola. Omala okunaaba otegere nti otukudde, okwate ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona. Kwata ebizigo benga massage ng'omubiri gwo mpola mpola ng'omubiri gw'oyagala okuzza obuto ng'omaze n'aba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino. Oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi, kino kya layisi, kino kikola, kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Gleam. Kikola. Togenda kweruka, togenda ku fadinga, skin egenda sigala nga webadde, naye egenda kunyirira, egenda ku glowinga. Your skin is gonna glow. Nga toliimu kabalabe, toliimu ki. You can look at my skin. Ndi muddugavu naye sina mbalabe. Ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi. Ne wemba seesiize ebizigo naye nga naabye. Feesi yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba ne neesiga bino ebizigo olususu weweera. Kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open. Olususu lufulumya ebikyafu. Kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano, wummula bulungi gweterera relax. Ne wonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu. Olususu still lugenda sigala nga luli smooth, nga lussa bulungi, ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe. Nsaba mutuwagire, musobola subscribinga ku Nyondo Media. Ne mulaba products zaffe, enamba yaffe y'essimu yiino. Gwayagadde okola order, tusobola okudelivaringira. Okuba bukubi ku nnamba eno, Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetaagidde. Thank you.